Ku ntandikwa ya wiiki eno abakozi mu kampuni ekola obuviiri emanyiddwa nga Cascade beekumamu ogutaaka ne bassa ebikola wansi nga bano baalumiriza bakama baabwe okubaliisa akakanja kw'ossa obutabasasula ssente zaabwe. Bano bakutte olunaku olwokusatu nga beekalakaasa ekiwaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala kw'ossa n'okukuba amasasi mu bbanga okusobola okubagumbulula. Leero abakozi bano bakedde kugumba ku kikomera kya kampuni eno nga bwe balumiriza bakama baabwe okugaana okussa mu nkola ebyateesebwako mu lukiiko olwaliwo ku Mande. Bano bakulu abakulira kampuni eno bajoozi. Byo twabadde wano tulina bye twakkaanyizaako birala naye bwe bukedde ate beefudde bakola birala. N'olw'ensonga eyo twagala kulaba bwe tubasisinkana. Yalemererwa talina kuntulugunya alabe nga nemererwa najja kukola omuntu wa Museveni talemererwa. Yalemereddwa twakoze agulimenti yonna empapula zafulumye mu kukola agulimenti buli omu n'ateekako omukono naye bo nga bo baganye oteekako omukono ne batuuka ne bagamba ffe tugenda ddiiringa n'abakozi baffe. Bano ababadde abakaawa okukira omususa bategeezezza nti si baakuva mu kifo kino okutuusa ng'ensonga zaabwe omuli okubasasula ssente zaabwe wamu n'okugoba abakulu abakabasanya abakyala zimaze okukolwako. Tulina gye tulaga tuyagala amazima hakuna nafasi sisi tunatoka hapo baagala tukuyakuyabu bali kulyaja akulira yuniyoni y'abakozi okuva ewakiso ku disitulikiti bwe twabadde naye kyo yabeera atugamba nti muve wano naye tetugenda faawo tetugenda buzaabuzibwa ffe tuli ku mulamwa. Wakati mu keegugungo kano poliisi eyiye abawanvu n'abampi okulaba ng'ezza embeera eno mu nteeko. Abasirikale bagezezzaako okwogera n'abakozi bano mu mirembe kyokka ne beerema nga bano balabiddwako nga balwanagana n'abasirikale ekiwaliriza poliisi okukuba amasasi mu bbanga kyokka ng'esiwa nsaano ku mazzi era nga abakozi bano balabiddwako nga batudde ku ttaka. Abasirikale balabye guli gutyo bawaliriziddwa okubasuulamu obukebo bw'omukka ogubalagala olwo bonna ne babuna emiwabo. Embeera ewaliriza akulira abakozi mu kampani ezikola obuviiri bw'abakyala amanyiddwa nga Kanyana Ezra okutuuka mu kifo kino ng'ono alabiddwako nga bawooyawooya era n'abategeeza ng'ensonga zaabwe bwe zikolwako kye baganya okuwuliriza wakati mu kumuwereekereza ebisongovu. Mbasaba busabi mugende ewaka kuba tetugenda kunegotiatinga nga tuli ffenna wandukoze eki tuyimiridde. Mbasaba busabi tugenda kukimaliriza abooluganda. Batugambye tubeere wano Jo emirimu mu kitundu kino gisanyaladde ng'ab'amaduuka balabiddwako nga bagobaganya abeekalakaasi bano nga bagamba nti babalemesezza okukola emirimu gyabwe. Bawuliriza omukozi waabwe omuntu wa wansi balina ebibaluma naye gye bakoma obutabawuliriza ffe tufiirwa bannemba so kati tetusobola kukigumingiriza. Mu kwogerako ne Kanyana ategeezezza nti mu kiseera kino bakola ekisoboka okulaba nga bakola ku nsonga eno wabula n'anenya abakozi bano olw'obutaba na bugumiikiriza. Mu buli ngeri yonna tulina bayamba babe nga bafuna ekyo kye baagala. Kanyana bano abasabye okuba abagumiikiriza ng'ensonga eno bwekolwako ng'asambazza n'ebimwogerwako nti yali enguzi n'atuulira ensonga eno. Olidde enguzi gwe walidde enguzi gyo tuwabaddewo bannange tutambula tusigama tugenda kubeera wantu wamu okola emirimu ensi we yatuuka buli lunaku olina okuba ng'otambula ate olina okuba ng'oli muyiiya ng'okola kino nakiri nakiri naye si nguzi kubanga abo ba-employers bambi tebaŋŋambangako kumpa nguzi yonna tebalina na sente zisobola kumbribinga because I'm a serious person. You cannot bribe me with the money. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.